abasajja bajjawo ne bayola sente zonna ne bazitwala nosanga bapromota bawa nga bagamba nga banabo batunula kati bapromota tebakyalina sente tekabivulu biri serious oba lwakuba batufuga bo tebali talented oba lwakuba batufuga omanyi bino ebya talent birala n'ebyokufuga ensi ebyokufuga ensi osobola okukera ku makya gonna ofuna obusungu bwo n'ofuna ttiimu yo ne mugamba tusobola okuwamba n'obeera gundi nze n'embeera gundi bino bya talent kuba oli atamanyi kuyimba ye ayagala yeeteeko buli kimu bamulabe nkuyozayoza muganda wange Eddie Kenzo okutuuka ku makulu ag'obwa advisor ngo advising a president mweyo office gyakwadde ekyo kintu kya buvunanyizibwa Federation nze kati nganze sigifunangamu ate n'ebigendererwa byayo nze nali disappointed okuva twatandika ekintu ekyo waliwo for example bingi ebikolebwa olusibe tamanya ne waliwo sente zayisibwa nawulya zaali biliyoni meka 5 nga biliyoni ezo bagamba bajjeeko biliyoni 3.8 biliyoni nya zakulya abayimbi babadde bazirya nga ate basula ku hotel gye bayita Aru hotel naye bayimbi kibaveera abayimbi abo tubalabe abaweza omwendo oguli ezo sente n'okuba nga basula nga n'omwaka tegunnawera ne bagamba biliyoni 3 zigenda bayimbi byakulya kachogamba nno tetuyina bwongo bugamba nti zino sente tusobola okujjako biliyoni emu ne tugula ettaka ne tuzimbawo hotel nga yabayimbi forever nga babeerawo nga just it takes just 2 billion or 1 billion ne muzimba ekifo kyemugamba kitegeeza gavumenti ena obusobozi obutuwa sente sukka ezo ne tuzimba ekifo nga naye kiganyulwamu nga kigenda kubeerawo nga kyansikirano nga kikola ebintu ebikulakulanya talent oba okuyimba naye kati eno embeera y'okunyigirwa mu ttooke y'okubeera nti no n'okuyimba ate kuzeemu politics batandise okubba sente z'omuyimbi batandise okubba talent kati kitegeeza omunaku aliddewa nga gavumenti bwe yakutte ababaka nebatwala parliament etuule eggulu ne babateera miliyoni 5 ku account just genda ggulu ate nga parliament zigenda kutuula mirundi ng'ena kitegeeza buli lutuula balina obbateeko miliyoni aga babatereka allowance babawe buli kimu naye ki kye bakola ennyo ekisinga eky'omuyimbi akeera n'abuusa abantu n'asomesa abantu n'annyonnyola abantu nga nabo baba banoonya obululu era omuyimbi yabaawo bayambako bafuna attention yaki y'abantu naye batuuka mu parliament tebasobola kuteeseza music na bintu by'amazima baagala omuntu kati agaggawale buki bugaggawazi from nowhere biringa bya lutalo bagaggawale neze music w'okulwana atisi batulwanire ekirala bamulwanira mukazi obaki naye talent ng'ekiri muggwe kirala nange ekyange kirala ate tulwane kiki ekitulwanya okitegeera kati bano abantu bano ate abamusijja bannya kuba basinga talent eri mu bo ntono abamu balina common sense kituufu naye nga talent mu bo teriimu kati ate ayagala abeere mu kifo ekyo yalina talent kati gwe atabalina talent ogenda teeseza otya talent kubanga bino ebintu si byakuvuga motoka za bbeeyi mbuno kibino bya bongo mutunulire n'empaka ezaali eza warding nga bawadinga abayimbi babivaako kubanga abaali bazitwala nga si bayimbi ekyovula bawaadi zaagwa n'abaali bazitwala ne bagwiramu okuyimba kwaffe mutanzi okugamba bafana lwaki toyimba bafana lwaki tokola kivulu ate oyagala nkola enfiirwe gwe yakoze ekivulu gyo wala byafunye ekyokujjako eswaga n'abantu okuwanika emikono n'abantu okuyimba nosanga abayimbi abatusookawo ng'oli agamba wakabi nga ne motoka gyavuga gavumenti yagimuwa nga ombuza accountability talina business mbulamu esobola kuba nga avuga motoka miliyoni 100 oyagala kulaga nze mu nsi eno ebonaabona ey'enfuufu nti ovuga motoka biliyoni 100 olwoba olimu amagezi obanga member parliament anajja ne bakusiza n'ofuna sente ne bagamba gule motoka miliyoni 5 n'otunyaba parliament n'otunyaba baganda baffe bonna n'abali mu kisinde nga bakyalya sente za gavumenti mbuno bagambye miliyoni 2 za motoka miliyoni 10 za kweyozaako masuuti semane za masuuti gwe n'oba musiru botyo abantu babonabona abantu ne baffa enjala abantu ne baffa enjala nga n'ezo sente bozireeta kugombolola bw'ovuga emotoka miliyoni 3 ofa genda ke Rwanda munsi etuliranye eri mukula ngeri organize waliyo n'abayimbi abakubye international Rwanda nga Uganda yayimbe dde muli muyimbi ali international okujjako byesibako obwesobulina yesibako ndi international olina okubanga bw'ofuluma Uganda ekisookerwako sente bana boizano na wano Wizkid bana bali wano zono ne Bulaya abasajja bajjawo ne bayola sente zonna ne bazitwala nosanga bapromota bawano nga bagamba nga banabo batunula kati bapromota tebakyalina sente tekabivulu biri serious zonna sente abantu bajjawo ne baziyola ne bazitwala kati ne tugamba nti gavumenti yandibadde kya mugaso nnyo okukwata sente ngezo nepimapima abayimbi sente ze bataddemu kuba bannaffe bagenda ne bazimba amayumba ffe tu investinga mu music n'okwata miliyoni 10 n'oseka mu video n'okwata miliyoni 10 n'otupromoting oluyimba n'okwata miliyoni 10 n'okola ekivulu ne bagamba kikusaze wafunye miliyoni 5 wafunye miliyoni 3 wafunye miliyoni 25 ng'ate wateekamu 10 so kati embeera eyo nejja nebeera nga tekwatagana bwe twatuse mu federation ekiringa ekigamba nti tulina eddoboozi eriise eriyambako omuyimbi bakoze sako ne bagamba abayimbi nti ate balina kwewola bwewozi sente ze babadde nga bakolera gavumenti nga luna ne baba nga balina kwewola bwewozi ate si kwewola bwewozi nti olina value ya music nti azitowa era atambula era osobola okumalako wiiki ng'osobola okuzzayo miliyoni 3 4 5 ne baleeta misingo
oyina okujja n'omusingo oba nnyumba oba mmotoka oba ki okuwa ssente ezisobola okuyamba. Jjukira talenti z'abantu bano abasinga zeesibirwa ssente. Abanigeria batuyiseeko bino tekyeganika genda okole research, gavumenti yabakwatamu omukono. Oba lwakuba batufuga bo tebali talented, oba lwakuba batufuga omanyi bino ebya talenti birala n'ebyokufuga ensi ebyokufuga ensi osobola okukera ku makya go n'ofuna obusungu bwo n'ofuna ttiimu yo nemugamba tusobola okuwamba n'obeera gundi nze n'embeera gundi. Bino bya talenti. Omusiru atawulira nakya atawulira omusiru n'omugwagwa bonna batunnya ne bawula ate oba n'atayogera asobola okwawula nti oyo muyimbi. Ne Kasiru bw'alaba bw'ati abikolwa asobola okwawula nti oyo muyimbi. Naye kati wano okuyimba oba entertainment kinafuibwa ne kirinnyibwako. Kyova olaba nti Uganda omuntu atamanyi kuyimba omusanga yasinga amanyi okuyimba amaanyi. Kuba oli atamanyi kuyimba ye ayagala yeeteeko buli kimu bamulabe. Ate ayagala okuyimba yeerekamu ekitiibwa kiri ekyokumanya buli kimu njagala kavalyo njagala mbeerewo because nsaanidde okubeerawo. Saagala mbeerewo because nsaanidde nga ebibuuzo bingi nga anso ina ntono. Okitegeera kati wano ne tujja ntuyingiramu omuganulo gw'okuba nti buli muntu ayingiramu bw'ayingira okukwatagana n'abali mu gavumenti. Bwe bamulaba nti nno eddoboozi lyoyisa lyetaaga biliyoni 5 bakulaga mbu nno bakuze ebbali gwe ne bakuwayo biliyoni ne bakulaga bali baveeko. Okitegeera ogenda okulaba eddoboozi lyemwali musitudde mwennanga eddoboozi likoze eki okuba ne twatandika ekintu ekyo. Waliwo for example bingi ebikolebwa olusi tamanya ne waliwo ssente zayisibwa nawulya zaali biliyoni meka 5 nga biliyoni ezo bagamba bajjeeko biliyoni 3.8 biliyoni 4 zaakulya abayimbi babadde bazirya nga ate basula ku hotel gye bayita Aru hotel. Naye bayimbi kibaveyo era abayimbi abo tubalabe abaweza omuwendo oguli ezo ssente n'okuba nga basula nga n'omwaka tegunnawera ne bagamba biliyoni 3 zigenda bayimbi byakulya. Kakyogamba nno tetulina bwongo bugamba nti zino ssente tusobola okujjako biliyoni 1 ne tugula ettaka ne tuzimbawo hotel nga yabayimbi forever nga babeerawo nga it takes just 2 billion or 1 billion ne muzimba ekifo kyemugamba kitegeeza gavumenti yana obusobozi obutuwa ssente sukka ezo ne tuzimba ekifo nga naye kiganyulwamu nga kigenda kubeerawo nga kyansikirano nga kikola ebintu ebikulakulanya talent oba okuyimba. Saawa eno gwegenda obeeko president gw'oleeta Uganda yeegweko ne Burna Boy ku airport nga bazze buzito kuli ayina bodyguard tulabani gwe bagenda okulikorganizinga era ni gwe bagenda bayinza no muganda wange kabe ani Trump nakwatagana kono kitegeeza okuyimba kyatunzi kya vali omuyimbi omu asobola okuteeka eggwanga somewhere natis ne limanyika atis ne balyogerako. Naye kati enembeera y'okunyigirwa mu ttooke y'okubeera nti no n'okuyimba ate kuzzeemu politics batandise okubba ssente z'omuyimbi batandise okubba talenti kati kitegeeza omunaku aliddewa. Okitegeera era tulina kayima gamba nti ensi baagigabana baagitemamu ebitundu baabigabana ensozi n'emigga baabigabana n'akatono k'omwavu bakagabana omunaku aliddewa.